The elected president of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine wetogera kati nga yeddiru ya Museveni awamu n'omukulu Muhoozi Kainerugaba awamu ne Dr. Kizza Besigye gy'abadde baagala okuyisaawo era nga bano babadde kagenderere nga baagala Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine agwe mu katego kaabwe. Ne munnange kitusanyudde nnyo nti basanze ati Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine abiraba era abiyiseemu era munnange deal president Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tagiguddeemu. Bwe batyo ne basigala nga bate bo ababadde bategese ekintu kyabwe ate be baswadde n'ensi neeyongera okubategera. Twongera obajjukiza nti president w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellence omulwanyi omukuumi w'Abannayuganda era atudde okulaba nga Uganda etambula mu maaso. Bino byonna byabadde ng'atugamba byabadde ng'atubuulirira nti abantu abamu bakozesebwa, abantu abamu balina mission zaabwe, abantu abamu balina ebigendererwa byabwe nga baagala okubisaawo nga bakozesa erinnya lya His Excellence the elected president of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Naye munnange twongera obategeeza n'obajjukiza nti president bamusanze alaba. Omusajja mumuveeko yabadde ku makubo ge. Omusajja temumwambaza kyabuyeekera kubanga temuli mugezaako okumwambaza ne Dr. Kizza Besigye asobola okubanga amanyi Museveni n'okunsinga. Amanyi Museveni oba okutusinga. Besigye tasobola kubeera musiru kusinziira Kenya kuyeekera gavumenti ya Museveni naye ng'amanyi nti Ruto bw'ataba Uganda Museveni aba Kenya. Tasobola kubeera musiru wakikange ekyo. So Museveni ekifaananyi kyogezaako painting oba ekintu kyogezaako okusiiga kinene nnyo kyokka ate gavumenti ya Ruto n'engisaasira era nkimanyi nange bino byenjogera nsobola obutabeera safe tagaye ku gavumenti ya wano musobola okubibaddiza mu Luswayiri hayitawa bino ebigambo osobola obinterako subtitles oba n'obinzivuunulira mu Luswayiri. Ruto gavumenti yo Museveni naawe ali mu kugikuba kyotamanyi. Ruto Museveni ali mu kuba gavumenti yo. Besigye omulamba bamukwatidde wano okuva olw'omukaaga gavumenti yo nga tefulumyanga alipoota yonna kukwatibwa kwa Besigye wano. Era singa Dr. Kizza Besigye yafa olowooza who would be responsible. Jjukira Ruto abadde n'ekifaananyi ekirungi mu international community era omanyi bye baateesaako n'Amerika gye buvuddeko. Kakati Ruto abadde n'ekifaananyi ekirungi mu international community awulira nti basooka ne bawambira abantu 35 mu nsi ye. Omusajja ow'amaanyi nga Dr. Kizza Besigye naye ne bajja ne bamuwambira mu nsi yo. Ekinaddako ogenda kutandika okulaba emirambo mu nsi ye ate nga gy'amasasi. Gye buvuddeko batta munnaffe baamutugira na mu nnyumba gye buvuddeko. Batta munnaffe yali coordinator waffe mu bitundu by'engulu yali awangaalira ggulu baamuddusa mbirimbiri najja wano Kenya baamusanga mu nnyumba ng'afudde. Kakati eyo enzita egenda kukyukamu batandike okuttisa amasasi. Olaba ensi yo bwefuuka ekyesittaza mu international community ntesaswana ku budaabuda babundabunda. Tekyasobola na kukuuma babundabunda. Yo yennyini ate ewaayo ababundabunda mu mikono gy'omulabe ate nga waliwo ababundabunda abafiira mu nsi munda. Kitegeeza nti Ruto yabatta bano ababundabunda abali munda kubanga era ye yawaayo ne Besigye mu b'ebyobuyinza e Uganda nti oyo aloopa asobola n'okukimaliriza wano kubanga gwaloopera. Kitegeeza ye mansita we orders ze zonna asobola okuzitwala ne bw'anaamugamba ntitta ng'asobola okutigumbulira mu nsi. Ruto bali mu kkuba naye gavumenti ye kyatannalengera kubanga yejjukira Museveni nnyaanya nvundu. Ennyaanya envundu weesemberera ennyaanya ennamu naye esobola okugivunza. Kakati Museveni takyayagala nnyaanya nnamu wano mu East Africa ayagala nga mwenna abakontrolinga. Ogenda otya mu America ng'ate yagenda Russia. Mwenna ayagala bakontrolingiraawo bonna ayagala bakuumiraawo ng'asobola okubawuliza era nga bakyali ku peesi y'emu. Kakati alina okubonoona eyo yonna gye balaze
ne mu international community gye baaliddukidde aboononengayo gwe kuba akafaananyi nga Besigye yafiiridde wano kubanga okuva olw'omukaaga temwatutegeezaako nti Dr. Kizza Besigye yawambibwa mu ggwanga erya Kenya. Abakumuttiramu who would be responsible golowooza Kazito kaalibadde ku gavumenti ya Uganda okusinga akaalibadde ku gavumenti y'e Kenya. So Ruto mumuvuunulira ebigambo bino oba mu Luzungu oba mu Luswayiri y'anaamanya naye ng'amazima gali nti ne gavumenti ye eri mu kukubibwa kubanga waliwo abaana abagenda okutandika okuttibwa wano weewaawo babadde nga battibwa ne waliwo abagenda okukubwa amasasi butereevu. Simanyi gavumenti ya Ruto beeriga tulina obuyeekera mu ggwanga kubanga ensi endala okuzinda ensi endala nettaba mmemba baayo nettaba Nansi abaddukira eyo ebegikozeeko obuyeekera. Nga Kagame bwe yakola ku South Africa obuyeekera bwe yatta Peter Karegeya kwe yattira mu woteeri yakola ku South Africa obuyeekera. Kakati ne Ruto ye takimanyi nti waliwo obuyeekera ate obuli mu kukolebwa ku nsi ye wakati mu kulowooza nti waliwo obuyeekera obusinzira mu nsi ye ne bukolebwa ku Uganda. Tamanyi nti obuyeekera buli mu kukolebwa ku nsi ye. Takiraba nti obuyeekera buli mu kukolebwa ku nsi ye. Naye nga mwanattu gavumenti ya Ruto namwe muba responsible ku bintu ebikolebwa okuttibwa okuwambibwa n'okutikkibwa ku nnyonyi ne muzzaayo omuntu nga Besigye. Tumutisse tumuzizzaayo ku nnyonyi ate bamutadde mu kkooti y'amagye. Gwe kyoga Dr. Kizza Besigye musiru okubanga ajja mu meeting ya kiyeekera ate n'ayita Ntebe. Ng'ate already waliwo banna FDC abakwatibwa gye buvuddeko. Tebamanyi mu interrogation, tamanyi mu interrogation room bababuuza biki, batuuka ku biki, bakkaanya ku ki. Era ye Besigye n'atabeera mugezi kugamba nti mission abort. Kyokka era mu kugireka n'esigala ng'ekyalwaninga n'atagamba nti nina kukuta okugenda okugisisinkana oba okusisinkana ekibinja kye nnino sisinkana oba meeting ey'ekiyeka. Era n'ayita ku kisaawe Entebbe Besigye nga bakakwata banna FDC. Wakati mu kukwata banna FDC n'atasazaamu mission, wakati mu butagisazaamu n'esigala ng'egenda mu maaso n'asigala ng'akyayitira we bamukengera. Si musiru wenkanidde awo. Naye nga kyo kino ekitimba munango oyinza okwesanga tekitagetinza ate Dr. Kizza Besigye. Naye nga kirina piki kyennene gye kyagala okusiga nga temulina kuddamu kuyitira Kenya okudduka ate nga yeebadde nnyangu. Nga temulina kwewogoma Kenya ate nga wewabadde awangu. Era bakomredi benna bw'oba badde oyina enteekateeka eziyingirako wano ku nsonga yonna oba kugenda ku check-up oba kulinnyira nnyonyi wano oba kujjako buzzi wano. Hold on. Ondeetera bizibu. Hold on. Lindako okujja tusooke tumanye ekifaananyi kino ekisiigibwa kiri mu kutagetinga baani. Tulina okusooka okwekengera n'okwekeka n'okulabayo ennyo. Kaakati mutambule nga mulaba mu maaso naye nga mulina ne side mirror ate eziraba emabega kubanga omusajja ekifaananyi kyali mu kusiiga oba ekintu kyagala okupanga kinene. Museveni ayagala bawambira mu mateeka, ayagala kati kutandika kubattira mu mateeka. Bajja kujja bakujja wano e Kenya babe nga bakutwala bo bamakinga essuwa n'oluusi bamaze okukusaza ensalo bakuyisizza olwo wansi oba wakasala wali ensalo ne bakwasa emmundu. Abasajja ne bakuba amasasi ne bakuba ebifaananyi nti yeekolera itongwa abadde mu yeekera. Era babadde bagezaako okuyingira Uganda n'ekibinja kye naye twabasseemu abantu 10 abalala badduse era twabasanze bayina emmundu. So n'olwekyo baganda bange ne bannyinaze mubeere bulindala mwenna abali e Kenya e Nairobi baba baliyo muleke kutaayaaya. Gaadi zibeere waggulu. Nammwe ababadde baagala okuyingira Wolan mugira mulindako. Otherwise ekijja kikamwe. Naye ffe tujja kubaawo no matter waati. Nkiddamu ffe tujja kubaawo no matter waati. Waliwo ensonga.
lwaki mukama yatuleeta mu struggle eno yatuleeta nga tulina okutuuka ku buwanguzi tulina okutuuka ku kununula bannayuganda by all ways by all means naye nga tewali ayinza kuyeekera gavumenti n'asinziira wano Kenya mpozi nga kiwusattalala mpozi nga kiwuttununu ng'onoonya waakuyeekera ng'osinziira wano ate oyeekere Uganda ng'onoonya waakusinziira kuyeekera ng'olina kusinziira wano Kenya ye lwaki si we yasinziira mu G7 nga lwanyisa Idi Amin lwaki yagenda TZ toweekolako obuyeekera totta abaana b'abantu totta abaana b'amasomero kubanga nkola zo ez'okutta abaana b'amasomero mu ADF ez'okutta abalambuzi nti ADF tobaako omuntu gw'oyira omusaayi oba tobaako omuntu gw'omiza omukka omusu olw'okuba olina ky'oyagala opiininga ku bannayuganda abawangaalire Kenya ne bannabyabufuzi ab'amaanyi mu ggwanga abasazeewo okuyitirako mu ggwanga lya Kenya tobaako botta era tobaako ne gw'opiininga otherwise baganda bange ne bannyinaze mweyongere nnyo okusabira Dr. Kizza Besigye kubanga tumanyi omukono gw'abo abasajja nga gutandise ttulugunya emyaka gya Dr. Kizza Besigye giyinza okuba tegikyasobola kuyita mu kutulugunyizibwa oba osanga okutulugunyizibwa gwagiyitamu mu buvubuka bonna tekikyasoboka olunaku olwayo kubanga amagumba gakoonebwa nnyo agakyali mavubuka eno mu bukadde geetaaga kukwatibwa nga kyatika era mbasaba baganda bange abawangaalira e Bulaaya mukole hashtag muzi international communities zi Twitter musitule n'ebipande mbasaba busabi nga sibalagira menye ku mavi ate era sijja kubeegayirira nnyo kubanga kino mukimanyi nti lumba olukwata oluli contagious lulinga ssenyiga bwakwata omwana omu bw'atanguyirwa n'omulala asomumukwata Dr. Kizza Besigye mumuwanikire ebipande yonna gye muli mu nsi ez'enjawulo posti ze musanga muteekeyo hashtag eya free Dr. Kizza Besigye kwe kusaba kwange nze yeekolera itongwa. Ekijja kikamwe naye ffe tujja kubaawo no matter what nkiddamu ffe tujja kubaawo no matter what waliwo ensonga lwaki mukama yatuleeta mu struggle eno yatuleeta nga tulina okutuuka ku buwanguzi tulina okutuuka ku kununula bannayuganda by all ways by all means naye nga tewali ayinza kuyeekera gavumenti n'asinziira wano Kenya mpozi nga kiwusattalala mpozi nga kiwuttununu ng'onoonya waakuyeekera ng'osinziira wano ate oyeekere Uganda ng'onoonya waakusinziira kuyeekera ng'olina kusinziira wano Kenya ye lwaki si we yasinziira mu G7 nga lwanyisa Idi Amin lwaki yagenda TZ toweekolako obuyeekera totta abaana b'abantu totta abaana b'amasomero kubanga nkola zo ez'okutta abaana b'amasomero mu ADF ez'okutta abalambuzi nti ADF tobaako omuntu gw'oyira omusaayi oba tobaako omuntu gw'omiza omukka omusu olw'okuba olina ky'oyagala opiininga ku bannayuganda abawangaalire Kenya ne bannabyabufuzi ab'amaanyi mu ggwanga abasazeewo okuyitirako mu ggwanga lya Kenya tobaako botta era tobaako ne gw'opiininga otherwise baganda bange ne bannyinaze mweyongere nnyo okusabira Dr. Kizza Besigye kubanga tumanyi omukono gw'abo abasajja nga gutandise ttulugunya emyaka gya Dr. Kizza Besigye giyinza okuba tegikyasobola kuyita mu kutulugunyizibwa oba osanga okutulugunyizibwa gwagiyitamu mu buvubuka bonna tekikyasoboka olunaku olwayo kubanga amagumba gakoonebwa nnyo agakyali mavubuka eno mu bukadde geetaaga kukwatibwa nga kyatika era mbasaba baganda bange abawangaalira e Bulaaya mukole hashtag muzi international communities zi Twitter musitule n'ebipande mbasaba busabi nga sibalagira menye ku mavi ate era sijja kubeegayirira nnyo kubanga kino mukimanyi
inti lumba olukwata oluli contagious lulinga senyiga wakwata omwana omu bw'atanguyirwa n'omulala asomukwata. Dr. Kizza Besigye mumuwanikire ebipande yonna gye muli mu nsi ez'enjawulo. Posti ze musanga muteekeyo hashtag eya free Dr. Kizza Besigye. Kwe kusaba kwange nze yeekolera itongwa.